gwe yeetaga ennyama ennungi ng'ekoleddwa bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga. Tawafeeke Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City. Batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh. Weetaaga ya mikolo, weetaaga ya waka, ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki. Bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna. Okumanya ebisingawo kubira Tawfik Butcher ku nnamba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 85. Tawfik Butcher twewayo kuweereza essaawa 24. That have been taking place for this period, I can easily, since 2016, when I was posted here from Uganda, I was posted here as a teacher. I've been here for 8 years. So, for a brief report, I received communication yesterday evening that prepared to receive the Road Mayor and his team is coming for locust visit to see Balambudde Primary School, as issues have been on media meetings. So he's coming on ground to ascertain exactly what Balambudde is, and he wants to get more brief. So, Lord Mayor, my worship, you are here for this meeting. Before you come in, I request that my supervisor education services welcomes you to address this gathering. But for the report, they said nothing much I can brief this meeting now, because most of the issues that are happening started with management committee last year, 2022 March on 22nd, and the special meeting was called by the management chair. That meeting took place here, and resolutions were made, which has moved forward. So I feel matters concerning your coming are rightly handled by right authorities at the levels stipulated. Nekifaananyi ekyokuba nti ennamba z'abaana baffizi zigenda zikendeera bali 406 oluvannyuma lw'embeera eno. So tuli concerned ku future y'essomero lino. Ate era ne bw'olaba ebizimbe bino nga bwe bifaanana, bateekawo ekifaananyi ekiringa ekiraga nti eri ekiri ebizimbe binaatera okuba abaana. Kamera zammwe newezikwata blocks ezo nnya, 1, 2, 3, 4, olabira ddala nti at least okujjako nga waliwo bayinginiya abazze ne bakola structural integrity assessment ne balaba nti ebizimbe ddala biri bubi. Kubanga ne lipooti eyo tetugirina ya structural integrity assessment, teriiwo lipooti eraga ebizimbe mwe biri. N'ekirala nti edi teacher yennyini ayogedde ne bammemba ba school management committee ababaddewo tebafunangako baluwa yonna egamba nti ebizimbe bino biri condemn. So byo nabyo boogera bwogezi. Then n'ebino ebya plan nabyo byennyini bya lugambo bye muwulidde nti oba bagamba nti bagenda kuteekawo school secondary school, simanya wano bateekewo gundi vocational, eno bateekeyo primary, nabyo biri mu lugambo. Naye yadde plan baziteekayo, ffe tumanyi nti ebyo waliwo olukwesikwesi olw'okwagala okubanga bajjawo batandika mpola mpola okufeezinga out essomero lino kyetutayinza kukkiriza. So ensonga eyo ffe tuli wano okugamba nti tugenda mu maaso n'enteekateeka zaffe, yadde kitukoze by'obutabalabako wano bagamba nti babaddewo ne bagenda, neera tugenda basamoninga bajje tubagambe nti please waliwo resolution ya parliament eno tugiteeka tutya mu nkola, kuba kyekisinga obukulu. Parliament yasalawo ddegoyo ku nsonga eyo negamba bafune ekifo ekirala essomero balireke, ne bagamba liizi yaabwe teddizibwa bujje. Kakati bwebanga parliament yalisolvinga bweti, then twagala kulaba nti resolution eyo eteekebwa mu nkola.
Balanga factory ya art kwa manufacturing abana bonna bagenda mu movie zonna zibazanya gabo ngambye Loodimeeya but bali fika kibao so never za ni factory ya kwa brand kusigaza ndakusigala nga tungula industry manga theater zisiwe ina theater ya Bat Valley ya La Bonita National Theatre. The arts industry subira nti izabinga mu dance. Niwo tusobola okuuma abantu abali bawa employment. I think we're doing something big for this country.